Emmotoka yaffe y'emu ku ebyo ebyononeddwa olwaleero mu kwekalakasa okubadde mu kibuga ky'e Moyo. Eno bagikubidde amayinja mu kitundu ekiyitibwa Metu ze kilomita 10 okuva mu kibuga Moyo. Abantu mu kitundu kino bakedde kwekalakasa nga bawakanya eky'okuttibwa kwa bannaabwe basatu ekiri ekyakeseza olwaleero. Baliko emisanvu gye basudde mu kkubo era poliisi eyitiddwa bukubirire okuzza embeera mu nteeko. Mu bitundu ebimu batuse n'okukozesa omukka ogubalagala. Weewaawo poliisi egamba nti abavubuka mu kitundu kino be baviiddeko okufa kw'abantu abasatu bo bagamba nti obulumbaganyi bwakoleddwa abantu okuva mu ggwanga lya South Sudan. Reached the college, moving from dorm to dorm, trying to find out Sudanese students in that college because of the incident that took place last night. Now they felt the police, the army are not protecting the lives of the people, so they felt they should provide security for their people. Wakafiirwa abantu batano naye kyavudde ku bavubuka abagenze ne balumba abantu bali ababadde mu kifo kino ekibakaayanira naye ne bookyayo amayumba ne batta abantu nga tetutegedde naye twagezezaako ne tugenda naye ebyembi ne tusanga nga abantu bamaze okubatta. We had 3 dead, 2 were chopped with a panga. Then one child of the age of 10 was burned with a heart in the house. So we collected the body, the dead bodies also they are in the mortuary, and 7 in critical condition. Gye buvuddeko waliwo okwekalakasa mu kitundu kino ekyaviirako ennyumba nnyingi okwokyebwa. Gavumenti gye buvuddeko sabbiiti eno ng'eyitamu abadde Ssaabaminisita Mama Mbabazi nga Pulezidenti Museveni yali asindise omubaka mu South Sudan okugonjoola embeera eno.